Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, avuddeyo n'awa encouragement eri abavubuka bannayuganda okubeera nga bava mu butiitiizi baleme kubeera nga kakweza. Example abawadde yakakweza tumujjukira bulungi nnyo no novelist era nga muwandiisi bwe yadduka mu ggwanga lye oluvannyuma lw'okusibibwa ku oda za Muhoozi Kainerugaba. Era Bobi Wine wano wasinzidde n'abaako ebigambo bya encouraginga bannayuganda. Tegeeza nti ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza bw'oyagala otwegattako genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako. Abali emitala w'amayanja mukulike obwakedde mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati leader wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine tiyasobodde kubanga ng'asirikira ku bigenda mu maaso era yavuddeyo n'ayogera ku bamu ku figures eziri mu exile geza nga Osono, novelist Kakweza, Lukira. We yabadde ayogerako n'abavubuka mu gurupu emu wali eri ku pate eyabaddewo ennaku eziyise emabega ku headquarters wali eri Makerere e Kavule ku kitebe kya National Unity Platform. Bobi Wine yencouraginze abawagizi bonna baleme kubeera nga baba shy, baleme kuba nga batiitiira, baveemu ensonyi okusobola okulaba nga bafunza ruling party eno eriko naddala mu biseera ebijja mu maaso. Yapointinzeeyo example n'abawa nga ye ekyokulabirako n'abagamba mutwale nga nze ekyokulabirako Robert Kyagulanyi Ssentamu n'anokolayo President Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga buli lukya tamuleka kubeera na mirembe na kuwummula era n'abagamba ye buli we yeebaka agugumuka birooto bya ntiisa agugumuka Bobi Wine yekka. N'agamba si Museveni yekka yafuna ebirooto eby'entiisa nga bandooseeko mu kiro ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba naye afuna night mayors ekiro agugumuka ekiro buli wanjogerako kyobola asobola okukeera ku makya n'atwistinga ku mukutu gwe gwa social media ng'ateekawo ebigambo ebitakwatagana. Bw'atyo Bobi Wine abagambye nti y'ensonga lwaki olaba wiikisi zonna zonna eziyise Museveni ne mutabani we Kainerugaba balwankinga strong words ku mukutu gyabwe egya Twitter nga bagenda banjogerako amajweteke. Tujjukira bulungi nnyo Gino Muhoozi Kainerugaba yakeera ku makya n'apostinga ku mukutu gwe gwa Twitter ng'agezaako okuvoola Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga muyitaka Bobi Wine n'agamba era mu kalulu ka gen election akaggwa kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni yamuleebya era ne kano akajja 2026 agenda kubanga amuleebya gwe mukwano gwange ali eyo newankubadde gambo byo wali eri ku mukolo yabagambye abaana temuleetera abantu abo naddala abali mu first family okulaba nga beebasa nga beebaka mbaleetera okubula otulo era musobola okulaba engeri Mwami Museveni gy'atawaanyizibwamu n'otulo saako ne mutabani we buli kiro abeera agugumuka ng'azuuka n'apostinga ebintu ebitakwatagana. Nabagamba mubeere bold nga ye, mubeere solid nga ye, muyimirire ku kigambo kyammwe, temuba batiitiizi nga Kakweza eyeekweka n'adduka olw'entiisatiisa lya lugiimu eno n'adduka n'agenda mu buwaŋŋanguse gwe mukwano gwange oluvannyuma lw'okubanga ya ordering bwa General Muhoozi Kainerugaba okubeera ng'akwatibwa n'atokyalingibwa ruling party eriko omulembe guno. Nabagamba temuba batiitiizi, mubeere bagumu, mubeere solid,
tujja kuba nga tumalako, tujja kuba nga tutuuka mu buwanguzi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati ebigambo ng'ebyo byabadde wali eri Makerere Kavule ku mukolo Bobi Wine gwe yabadde ategese okusobola okulaba nga bajjukira ba comrades bonna bonna gwe mukwano gwange abaawambibwa, abaakwatibwa gwe ali eyo ampuliriza. Era mbategeeza nti nno mikwano gyange mubadde bawuliriza balungi nnyo, mbaagala nnyo. Gwe atannakuba nga osubscribinga, ngenda mu maaso wali osubscribing, likinga.